enteekateeka eno yabaddeyo mu bujjuvu era nga yabadde ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule. Kaakati yabadde ayogerako eri olukuŋŋaana lw'abamawulire Secretary General w'ekibiina kino omukulu David Lewis Lubongoya yategeezezza ababadde mu lukiiko luno nti ekibiina at least kyetaagayo biliyoni nga 9. Mu biliyoni zino 9 batunuulidde okubeera nga ate banoonya ebikozesebwa mu kunoonya akalulu omwo mulimu posters, amasaati, flyers, ssente za nomination naddala okuyamba kwabo abayinza okuba nga balemereddwa okubanga banominatingibwa. Abantu bangi nnyo abalemererwa okunominatingibwa olw'ebbula lya ssente za nomination. So ssente ezo zijja kuba nga zibayambako. Kale mu kutematemamuko ku bimu batumeddemu basuubira nti olaba ku amasaati ya mitwalo 10 biliyoni 1.5 ze ziyinza okuba nga zeetaagisa singa bayambyeko ku bammemba okubeera nga ate baba nominating abo batasobola bayinza okuba nga bayetaaga biliyoni 1.4 ate singa basobodde okuteeka ba polling agents ku polling station nga twabategeezezza nga basinzidde ku polling station emitwalo 4,400 n'omusobyo ekitone bajja kuba beetaaga biliyoni 1.2 okusobola okubeera nga ate bafuna abantu bagenda okuba nga babakiikira ku buli polling stations. Kale kaakati mu mbeera efaanaganako bwetyo Lubongo yagamba nti okusonda ssente zino omanyi engeri gyekirimu okugaba ssente yalabudde abalowooza nti nno omuwendo gwa ssente gwogenda okutuwa wano mu kusonda kunoonya ssente za kampeyini gugenda kugula omukwano ntegedde bulungi gugenda kubaamu n'omukono munene mu kukuwa kkaadi. Jjukira bino bizze mu kaseera nga ate tuli mu vetting process oba okitegeera abaagala okuba nga ate baweebwa kkaadi bateekayo dda interest zaabwe. Kaakati oyinza okuteeka na akasente kangi ogambe nti munaye kantekeyo akasente nsobola okusanyusa bakama bange bampe kkaadi omukulu yategeezezza nti tekirina mukono gwonna gwegenda kuba nga kikola ki kuyamba mu ngeri yonna. Kale akulira ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde akakiiko akagenda okubayamba ate mu kutambuza ensonga eno era nga omukulu Ronald Balimwezo ng'ono mubaka w'Ennakawa agenda kubanga ate amyukibwa omukyala amanyiddwa nga Fatuma Kasim then Christine Nakimwero era nga nomubaka w'ekiboga yagenda okubeera secretary. Bwatyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza abantu abakwatidde ku National Unity Platform era bwatyo n'abasaba bongera okuba nga babakwatira kwaleme kufuna buzibu bwa ssente nga bwe babufuna mu kalulu akakola ki akaggwa. Era mu mbeera efaanaganako bwetyo akasuka kyalina taba muti yatandise n'obukadde 10 okukiikirira famire ye okubanga ate atandika contribution process ye naye okusinzira mu nteekateeka buli aweza emitwalo 10 aweebwa certificate. Kale n'abantu abalala bangi nnyo akulira Oluvuganya gavumenti yawaddeyo obukadde bwabadde 20 Zahara Yogola ku screen yawaddeyo obukadde 10 Honorable Sewanya yawaddeyo obukadde 15 ababaka ba parliament abasinga naddala abasajja bawaddeyo obukadde bwabadde 10 ate abakyala bawaddeyo obukadde bwabadde busatu n'abaana bagobagana bwe batyo mu kusobola okubeera nga ate bawaayo ssente. So ate nga tekirina ggwa bakyayongera okubeera nga bayita abintu abingi era bwe batyo akulira akakiiko yaweereddwa owa ssentebe bw'olukiiko luno yayanjulidde abantu engeri gy'osobola okuba nga ate owaayo era ng'osobola okuwaayo ssente ku mobile money osobola okuteeka ssente ku account saako n'okukwata omudidi mu buliwo n'ogutwalayo okusobola okuba nga ate osupportinga campaigns. Tukyatambulira ddala ebintu birala bingi nnyo bikyajja tugenda kuba twetoolamu katono nnyo bwe tukomawo tukyalina amawulire amala mangi genda bugenzi ku ssimu yo nyiga *238 *10# *238 nkusaba obeere nga ate obwatula bingo amakyago olunaku olwaleero mu ssaawa yaffe esooka nina emitwalo 10 gye njagala okuba nga ate nkugabira essaawa emu yakateeka eddakiika 24 kitegeezo kyalina omukisa ogw'eddakiika endala 36 okubeera nga ate obeera omuwanguzi w'olunaku olwaleero nyiga *238 *10# ku ssimu okusaba bupeereko 20,000 n'okubwatula emirundi egiwerako teekako omutwalo nga gumu obwatula emirundi nga 5 gy'okoma okubwatula emirundi emingi n'emikisa gye gy'okuwangula gye gikoma. Good morning.